nkwaniriza nnyo mu programu yaffe ko YAMAKA nenkwebaza emirimu gyonna gy'okola mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba ate n'okukuwuliriza ogamba otya mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba programu ko YAMAKA ate na byonna nkwebaza byonna by'osobodde okutukolera olunaku olwaleero beerekereza obudde bwammwe ne mulaba ne musubscribinga ne mulikinga ne mukola mutya nange nganze nawaayo ka offer ka Christmas kabasa katono omuntu yenna asangibwa ng'awuliriza mulongo nga ne bamusanga ng'awuliriza ebbaluwa abe ng'afunayo akabasa katonotono wentuuse bayitawo Mengo Kisenyi era nga wano we wali omuwanguzi omwe yasangibwa ng'atyonize kale tambula nange tugende tumulabeko tulabe kyabadde akola yaliwa bani abamulaba bakola batikati ngansanse okulaba w'omukwano mwagalwa nange mulo wange wetutuukidde nga tuli wano bayitawo batya wano Mengo Kisenyi senti bali ku Ddembe kyaki okola mirimu ki wano tugende mu bizinesi yaffe tugende mu bizinesi ate akatebe kaffe wano tojja nno kambeere eno mwana nyabo nga nsanse okulaba mulo bannange assalamu alaikum olwatuuka nze mbadde ebbanga ddene nga nteekako Star FM rediyo yaffe ngisaba wano ewa taata essimu n'ennyambala mu kikoofiira mba ntwala akatogo nga nkuwulirizaako kakati mba ndi awo ng'ogamba ogenda kuddiza kubawuliriza abo konze odduka n'oyisa n'ewaka cwi speed avuga mmere besi rediyo bambi bano abaana be bakola nga bato naye okubeera eno naye mulongo tunaakola ki ebigambo biba bingi eno nze mbimanyi nedda mulongo si bingi beefuga nabe ewali abantu beefuga kakati olwagira nga ngenda okulaba nga mpulira olangirira ngenda kuddiza kubawuliriza bange ne ngamba ya Rabbi Allah lulibo olwo naye mba ndi awo nga ntaddeko ebeerawo waggulu eriwa yo radio tugirabeko ne wataata gye ngisaba genda olete wataata osaba nansabe naye taata daginyimangako kakati bandi awo era akatebe nali nkakiise wano ng'abaami bajja babiri nga bambuuza nnyabo otaddeko lediyo ki eyo nga mugamba nti Star kati nga ngamba gwe byebya mulongo obyagala namugamba nammwe abasajja mubyagalira ddala mweyisaako nangamba okimanyi nti owangudde genda okulira nga bakumpa nga nkuba enduulu nga bagamba oli muwanguzi rediyo ya taata erina eriyo erina enkoba nekwata bulungi eno yeeyo yadda ze zasookawo ze zimanyo kale zayo rediyo ya taata tujjagulayo naffe n'akarediyo akataata tumweyanziza amina gitambula bulungi mulongo alhamdulillah fumba katogo nenfumbawo amata kyayi mukalu magi muwogo nsanze sandika ondijjeewo engeri taata wange gye yampaako oludda luno eno sitowa ya mukadde wange namusabako nkolereko wano omududdawo emyaka ng'ena 5 nga wenkola bwenvaawo nenkera ku makya n'embisomba ne tujja ne tukola kale yagalizayo abantu be Christmas ennungi ate otumire ne ku bantu bonna bagambe kati nze nawangula sooka nkuziniremu amazina nga Katonda yebale nnyo Katonda yebale nja kukwagala nga emirembe gyonna nja kukwagala
kwagala nga nze obuteddiza. Kayimba kakulu. Isaac. Tutudana tutunulana batuti. Kayimba kwati okayimba ngo tunudde. Katonda yebale nnyo, Katonda yebale, nja kukwagala nga nze emirembe gyonna, nja kukwagala nze obuteddiza. Neyanziza nnyo neyanzege mukwano gwange. Oli ku Star TV, oli ku Star FM program koti YAMAKA naye nga ntambula n'emikisa. Nera enkuba etonye muguno omusana. Mbasagala enkube. Kale akake mumpe basa y'omukadde ate tugende nga bwatumirayo. Tula wano otumirayo abantu omu babiri basatu bana batano. Ngenda kutumira mama wange Sauda Namulindwa ali awo Makindye. Tumireko muganda wange Najjuko Sulaina. Omwana wange Sharifa Nakamate ali ku Midland High. Saba Allah musobozese okuyita ebigezo ebya senior 4. Ino omwana wa Omulongo nga wange namuzaala 2 5. Saba Allah musobozese ayite ebibuuzo bye ebya senior. Nkwagala nnyo. Saba Allah akwongere Mulongo ofune nange nfune. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulongo, Allahumma amin. Oluku Star TV. Nalaba nga tewali ngeri gye nnyinza kufuna katono nenkagabanyiza buli omu. Kiba kizibu ogamba nti banayo bampono. Naye gujja kuba mukisa asangibwa nga yasinze omukisa ku munne yafuna. Nkajja ku oyo Allah atonyese enkuba mule saawa zino njagala akuwe nanga mpe fena tufune ya Rabbi Allah. Nekugamba mukwano gwange gyokoma okutega Star FM, gyokoma okusangibwa nga owuliriza Mulongo ate gyogoma okuwangula. Tweyongeddeyo ate okulaba abawanguzi abalala mpola. Kale ojja neninda nga ngamba watugamba ogenda kujja saawa 4 ku radio nengamba ya Rabbi Allah nsaba ontuuse nga ndi mulamu. Ontuuseyo nga ndi mulamu njagala nnyongera okulaba Mulongo mulabire ddala nene yanziza mukwano. Ebbinika ya kyayi eyidde. Allahu akbar kabira neyanziza mulo. Kale bye. Kale kati oyongereyo mukwano gwange ate tulabe embeera nga bw'ebeera. Nyongera okwebaza abantu mwenna abalaba kooti YAMAKA abayamba abantu bange ate n'abatuwagira mu bizinesi zaffe ne tulyoka tufunayo. Yogasi yeye. Bana kati oyongereyo. Bye.
tulaba. Bannaye tukola. Tule walinze nga nze ntudde ku mudaala. Neda jawe eno ntangawuzi. Nange nsanyusa okubalaba. Nange nsanyusa okubalaba. Madini Kabale Bugonzi, Omulongo Babirye Sara, Gamanya gange, nkwaniriza nnyo ate mukatale enakasero. Omuli abakyala n'abaami abakola banaye mwebale kukola. Era nga nsaba Allah bagabirire ebirungi byereere. Okukeera kwammwe n'entuuyo zammwe mukufunemu. Mutuuka okukola ssente ab'ekika batuuka okugamba nti nno mwabba emikisa gyabwe. Olwaleero nga bwe twagamba nti buli muntu yenna anaasangibwanga ng'awuliriza ebbaluwa ya Mulongo oba ng'ateze Star FM ajja kubanga afuna ekirabo. Tukooyeemu kuba okutambula okutuuka eno mu katale tekibadde kyangu. Tuyanyeemu naye kale tuli basanyufu kubanga ate abantu we bali nabo basanyufu. Katumale okulaba ate essanyu ly'omuwanguzi waffe ow'olunaku olwaleero. Bannaye nsanyuse nnyo okulaba mukyala Antoni. Omu bw'ati. Bebi wa Antoni. Nsanyuse nnyo okulaba. Kale Mulongo nkwagala. Obulamu bwange bwonna. Bannange ebbaluwa yo neetandika saagala muntu antaataaganya okuggyako customer is the king. Naye bano nti nzize kunyumizaako ku mboozi saagala kumanya. Bannaye nze ani akyazizza Mulongo. Kale mpulira essanyu n'amaziga mu maaso bannange. Sanyuse nnyo, sanyuse bannange. Tokaaba. Nze abawuliriza bange sinza kubulwa budde bwabwe. Ndabika eri gye banjagala. Gye batanjagala sirabikayo. Wendi era yenze era ntuuse. Kakati mbuulira bwe wali wano ng'owuliriza. Bannaye nali ntudde wano kati nga ntaddeko Mulongo ng'osoma nga tonnaba kutandika kusoma bbaluwa kuba byali nga balina ebizibu be bakuba essimu. Kati omwami n'ajja n'ayitawo n'endowooza oba ayagala bummonde. Kati omukyala n'ankubira essimu n'agamba waŋŋambye emmere ki ne mugamba ndeetera gye njagala. Kati bwe namumala omwami n'akomawo n'aŋŋamba nnyabo weebale kwagala Mulongo konze kale mwagala nga bw'okiwulira. N'agamba yongeza rediyo lyongeza ne banneiba bonna bawulire. Munnange nga ngamba weebale kwagala Mulongo konze mwagala nga bw'okiwulira. Era bannaye n'ensanyuka n'aŋŋamba omanyi nti oli muwanguzi waffe. Ne mbagamba bannaye sikikkiriza naye n'akumpa ne twogeragana. Bannaye ntumira Muzeeyi Kaddu omwami wange. Mana ngenda kubuuza Muzeeyi Kaddu ye nannyini katale gwe basoose. Bananga batalina basajja tulabye. Ye maama nnyabo. Nentumira n'abaana bange bonna n'emikwano gyange n'abawuliriza ba Radio Star ne banneiba bonna. Mwebale kwagala Mulongo. Ne naaka tozze kubuuza ku mukyala Ntoni. Bannaye jangu omubuuzeeko. Linnya kyayagala okutumira? Madina nze kankutumire. Walayi nentumira ku Madina. Simanyi Madina ayina ekibuto. Madina nkulabye. Madina nkulabye mene tumutumira n'enteba omukyala nayagala kutumirako jangu obuuze ku bantu. Singa kwagala kubuuza ku nze. Nkale mukwano. Nze kutegeeredde Mulongo kasita nkulabye
badde nga nkwesu era ffe ababiri ffe tubadde tusobola okutegeera anti ebyekikadde ate mu musomo ng'obeera bulala mulongo ebale kujja tubuuzaako nze sisobola kukaaba naguma nti alina kinkaabya mpulira essanyu ku mutima butereevu sobola nakukaaba mukyala kano ajagambye tayagala kutumira azze kubuuza ku nze nzeka angambye nti yeebaza okumugumya takyalina kizibu kimukaabya buli kizibu kyayitamu amanya tikijja kubeerawo ate kiggwe kale nalinga nzijja nkuwuliriza naye nafiirwa omwana wange bannange nafiirwa omwana wange naye 29 nga Desemba n'ogamba bannange nti mwenna abafiiriddwa omuntu bw'aba tazze kuziikirako tomunyiigiranga naye nali nabanyiigira okuva olwo nendya emmere nekka mu lubuto neneebaka nali seebaka kasita wayogera ekintu ekyo neŋŋumira ku ebyo bintu byo bingi nnyo bye ŋŋumiddeko ebyamaka ebyokukola n'ebyokubeera mu sosayate y'abantu. Amiina ate nga ekyo kyenakugamba kituufu nti olumu omuntu ayinza obutakuziikirako naye nga alina by'abadde akola olumu naye yali afunyeko ku buzibu nawe n'otamubeererawo naye bw'okuuma ekintu ku mutima ennyo oba weeyongera kweteeka mu maggwa ga sitaani osonyiwa n'okita n'obonga nabo n'omwana n'awummula mirembe. Kale bannange mukkirize nze nve wano ntambule ŋŋende ate tweyongereyo n'ebitundu. Kale mukwano namwe mwebale kujja Godfrey nange nsanyuse okubeera wano avaayo abantu bayitewo ndaba abantu beetaaga ekkubo abayitawo tebali gye balaga mundabye teyanzanye teyanzeege Star TV okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 buli lwakutaano ate Star TV era buli lwa Sunday ssaawa 6 ez'omutuntu ku Star Radio okuva ku Monday paka lwakutaano okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9. Olina kyobuuza kirala? Ono ki? Jambula kozi tebamufumba mpafuze bafumba jambula mujjukidde bulungi nnyo jambula nti afaanana empafu neyanziza ani akampadde mama nayiga neyanziza nnyo neyanzeege akabaasa kano kaba katono kabaasa just kaba ka mukwano tekaba ka bugagga just ka token naye akantu bwe kaveewo omutu gw'oyagala ne bwe kaba katini bwe kati kabeera kakusanyusa no mulongo ako ngenda genda mukole akabaasa kano kaakano neyanzeege banaye mukiraba neyanziza nnyo neyanzeege bannange mpulira essanyu epitirivu mukirabye ekirabo kyange kaba kalabo katono naye just kabeera ka mukwano okuddiza ku bawuliriza bange ate nange neyanziza nnyo ebirabo byange bagamba kabo ka muwala kakola ki kagenda kajjudde kaddayo kajjudde neyanziza nnyo neyanzeege bana yeto anasobola okusitula yekka nkusitulyeko nakali aba madiina olubuto kankwe okujambula wange janguko okujambula ndaba abaana bonaazaala enda kumala kulaba muwala oba mulenzi muwala oba mulenzi etambulire gwoli muwala oba mulenzi ati mbuuza mwana yalina okuŋŋamba sha kati ng'ayinza okunnema okuteeba anampaki madino anampaki
Onampeki. Bana mwera mwebale kola. Kale mikwano mbere bulungi omwami eyo kayitewo. Namina naye mwebale kola. Jambula simple food. So opinion ebyokulya mami. Bapadde jambula abampadde obumondi. Nabo olya byegundi. Timu nakasero. Tugenda mutumire wae. Tugenda bawa. Tugenda wali yabugima. Nilinya ki? Lubega Alex ontumirangako. Mbera bweyogerere. Nambole area. Okusookera ddala ntumira bakama bange be tukola nabo emirimu lizitekako ne bakama baffe tekako nakulembera omupiira mu Uganda Engineer Moses Magogo mutumidde nnyo ntumidde Engineer Moses Magogo za mutumidde nze Lubega Alex Empire Region refali kale omulala badani abadagambawo kale kanzije nedda nkoma wano nkoma wono wowe nkoma nkoma wuwo mami tugende wali eri ati we kukyalira nkoma wano ku mudaala mbala musiza banna we wano kati osanyuse kati ne bwe ngenda owamanze ngenda mangu nyina gyendaga naye waliwo omukyala ngambe mbusiva mu katale nga sizze kumala kumubuuzaako kati ntuse ne mubuuzaako kati naye kabuuse ku bantu n'oluvannyuma neeyongere banaye tusanyusa nnyo okulaba ku mulongo weebale kujja oli otya olaba ebintu byaffe byanyakasebe binyirira biri fresh tutunda fresh butale bwonna buno bulema busala weight busala olubuto nobeera fit nganze ne coconut zizo miyembe nabino byonna sirale kojeti ebyo by'Abachina n'amadaafu kakola ebiriyo byonna ago bagayita green coconut wanji ntumira abaganda bange bonna omwami wange taliyo yatambulamu naye akomawo nga Desemba abampulira gyali mutumira ye Christopher Kasada tugende abaami we tunabatwala nga mugamba tubatutte amasite ekyo ate nga temuboogera omwogera nti Christopher Kakasada amukwatako ne kamujutuka kale mutumireyo mbabiri tugende amanya n'eddoboozi Silvia Grace Kalagalanga bulijjo okuva mu Nakasero Group tuli wano ne Mulongo Babirye Sala azze otulabako olunaku olwaleero azze okuwa omuwanguzi ekirabo ntumiddeko omwami Alozias Kalagala ekiwande n'omukyala Nabale Jane be bazadde abanzaala ne ntumirako n'omwami wange Sande Joseph abaana bange bonna nga sisosodde awamu ne baganda bange ne ntumirako omukyala Nalongo Kasada bannange ye mukama wange naye mwagala nnyo mami Sala munneebalizako yo bosi wange naye mukyala mulungi nnyo mwagala nnyo 10 ku 10 balamusiza bannakoti YAMAKA mwenna amanya n'eddoboozi lwesite ku makanzu kanjogereko ku lwewaffe n'ashemererwa okukuleba mulongo bagamba wasiboota nashemererwa okulaba mulongo si bongambye ndi malungi si baddamu batya ninje nakira aha ningawe bale kwija nzira nsonga amazina ganya ni banyeta bino Mugisha Reste abakusinga ni mumanya Reste amakanzu nashemererwa kukuleba mulongo bale kwija mukama kuwa Mugisha ngogira bugizibu ngambe nti ego banange mwela bamuleke ngende
tubamaliriza nnyo mu programu yaffe Kooti Yamaka awano ku Star FM chana musanvu katonyeze 5 cheno mukaaga katonyeze 9 emnyanya y'eggwanga tuli mu katale nakawa naye keep distance munaye kati tetwetaaga mutuno kutulinaana nnyo olw'ensonga ezo. Promotion yaffe nga bwe badde tambula ey'okuddiza ku balabi bange abe Kooti Yamaka abawuliriza bange bonna twali tutambulira eno bitundu bya Nakawa tutuuka ku mwami ani ngenda mu omuzindaalo abe nga asobola okwogera amannya ge asobole okubuuza ku bantu ate y'omu kubasangibwa ng'awuliriza Kooti Yamaka ng'awuliriza Omulongo Babirye Sarah. Saba amanya go gwani kakwatire Madoli Joseph. Yogera nnyo. Madoli Joseph. Oli ludda wa wano? Nakawa. Okola milimo ki Nakawa? Ntunda karoti. Ne green pepper. Ne French beans. Ebyo. Soko onjogerere nga boyita ba customer nga bwe mbadde mpita waawo. Ngamba customer jangu. Tukwe karoti ne French beans weziri ne green pepper weziri. Buli kimu kale tujja kuwa. Mu beeyi oyagala yonna. Kale ayogera olwa waabwe. Mudoki? Madoli Joseph. Madoli bagambye yogera mu olwe wammwe. Zedi bunyankole kale olunyankole gwente. Koba olunyankole nange nzira lunankole koza lulimi. Nange nzira nsonga. Kale we go. Empako yawe lunankole naye. Oli afire seko munnakati gwe olumanyi olulimi. Wamma linda kwanzijukira olunankole. Agandi. Nije nyabo wasibota. Ndi malungi. Tinashonga shina mtabano. Ninkunda radio yanyu, radio Star FM enyozi y'eggwanga. Waliyo okoba. Listen is. Okolachi? Nacho nagamye muita anyambeko. Mbuliro okuwuliriza bakwita batya mu lulimi lwamu. Waliyo owuliriza radio Star. Wagenda okulaba. Nendaba ngeyigiriza bulungi Kooti Yamaka. Naye nga njiwuliriza bulungi. Nenjikuratira programu yo kale njiwuliriza nnyo. Kati wali oli awo omwami najja n'agamba atya? Omwami yansanga n'angamba eno radio kijowuliriza. Ne mugamba eno Star FM. N'agamba soko kwatono omukyala oyogere naye. Nenyogera naye. Nenyogera nagwe nange mpora mu radio nga mwendi. Ng'oli mu radio oyogera ako nkagadde nnyo. Nengamba nti ndowooza baanimba nze kati ndaba tuli wano wamu. Nga sikulabangako nze nkula ku radio gwe Mulongo Nakato. Mulongo Babirye. Mulongo Babirye. Kale tumira ku bantu babagaliza Christmas ennungi. Ntumira ku bantu bange kuliko omusajja gwensookako Semboga mukwano gwange yasteera okumpa ku sente muno mu katale. Kuliko ne Hajatoli batera kuliza radio Star FM. Hajati yani? Hajati Sarafina. Hajati Sarafina kajamu. Kuliko yo Agnes wa mobile money. Agnes mobile money keep distance. Julizanyo. Kuliko n'abakazi abarara bonna bari mu katara oliza radio FM. Joseph yasangibwa busangibwa na mukisa. Omuntu obw'omukisa bawa mukisa. Kale munaye twasubiza buli muntu tugenda okusanga nga awuliriza nga tumwayo akabasa katono ng'ayongera mu ka business ke. Ne yansula nyawo. Bagala kumpa haga. Kubira awo enduulu. Kwata babbi Joseph. Kuba ye ekika ekirala. Kola ki? Bagambye gikube mu Lukiga. Bano bansanyudde abe Nakawa. Bagambye gikube mu Lunankole. Awo nesimye. Tayazaga. Kale mwami Joseph bate bwagambye waliwo omwami omukyala gwe bangamba omulala yaliwo ali luddawa. Omwami omulala gwe bangambye eyali mu kimeza yaliwa. Tugenda wa mukyala. Akaba jangu. Tugenda wa mukyala. Omukyala yaliwa. Nze ngenda kwogerera eno. Nawe oyogerereyo. Nyongedde okwaniriza mukwano gwange omuwanguzi buli lunaku nange nsanyusa balaba.
Amina omuwanguzi abeera omu naye kwolwo bangamba nakawa abantu bangi baali bawuliriza ate nga abantu bangi baali bambi nange neŋŋamba n'omukyala bangamba atunda nakati doodo naye bino byotunda bimanyi mu luzungu jangu jangu katugeze ofunye customer wa luzungu aha kati nze customer sinze mulongo. How are you? Fine, how are you? What's this? Nakati. And what's this in English? Taina linya mu luzungu bugga. Ready dodo. Kale aha olwali awo. Mama mulongo nali ndi awo mpuliriza radio. Kitaka bulungi ku nnyindo. Ngenda okuwulira waliwo omwami gwe babuuzaawo ate nga nange mpuliriza ngenda okuyiza amannya nga manyi ng'omunoonya mu katale wagamba alisa ngenda okulaba nga mulaba ngenda okulaba bamuyita omuwanguzi nange nentema akaluulu bwe natema akaluulu n'ogamba n'oyo mumpe mulongo nensanyuka nnyo nasanyuka nnyo mulongo toyanza mama toyanzeege. Kakati omukyalo ono teyali muwanguzi naye twawulira endulu mu background nga nnyingi nnyo ne tugamba bambi naali waawe emabega naye kati mutwalire akabaasa era wensonga lwaki tusobodde kali akatono okukaleeta kabaasa ako yimuka ate ofukamira kale nawe nkubira kalulu eyo yaki eyo ndulu yaki ya sente kale kuba mukundala ekyusamu mpulire ako kasanyu empitirivu lyempulira olwali kale kuba yakala kamu olwaleero nange ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi mukatale nakawa mwebale kuwuliriza Star FM mwebale kutwagala kale nsaba otumire ku bantu bobo nobagalize Christmas ennungi. Mulongo ntumira senga wange Lydia abeera ennyana nga mwagaliza Christmas ennungi ntumira n'omwami ekisambira ali mu kubala ssente mpitirivu nnyo mwami kisambira ali mufumbo uyo addemu sente engeri gy'ozibazzemu awo nze nonzije ne ku byenkola ntunuleeyo ndabe sente z'obala kambeera eno sigenda kutunulayo n'otumira netumira ne mwalange Nakimuli Rose nga mwagaliza Christmas ennungi netumira ne senga wange bonna n'emikwano gyange kale n'otumira abakozi banno bwe mukola bannange n'abawala abatabaagala okukola abatanyooma mirimu. Wanji mama agambye ki? Abeera mwana kale nange nkulamusiza mama webale kukola obadde olina obubaka bw'obadde oleeta obw'abaana bowala bato obutanyooma mirimu mulongo kigambo kwekolera kirungi ng'oba njirabye mulongo ne tuteegombagomba abawala bano ababeera ku street n'omanya tuwadde bino biba bikyafu naye ng'omanya ofuna ssente eyo mulongo weebale tukubiriza kola maama wange otuzaamu amaanyi. Nagamba abawuliriza bange bwe tuba tubala ssente nga tuzitwala mu banka tebaawula nti zino zaavudde mu doodo zino za menvu zino za mudaala gwa mpuuta era bwe tuba tunnyuse kawungeezi nga tuggyeko bi epuloni byaffe ebiddugala tonjawula na muntu abadde atudde mu banka togenda kunyooma kuddugala ate olowooze nti onaagaggawala togenda gaana kwagala kutuuyana olowooze nti onaafuna ssente weebala obubaka obwo bubaka bulungi nnyo kale nzikiriza neeyongereyo ŋŋenda mu katale akaddako eyo mu maaso ate abali bangi nkoze ki jangu kwata omuzinga sijjayo kwata omuzingalo byeyogerere mulongo bannange tukwebaza obuyambi bwowo abantu obawadde bangi bowadde ebitiibwa obalaze okwagala obalaze omukwano bambi tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala Allah akuwa ebyosinga okwagala akuwa ebingi ng'obugulu bw'eggongolo bannange ntumira muganda wange bamuyita Nabukalu Hasfa nentumira senga yange bamuyita Zaamu Nakitende bonna n'abakozi b'Nakawa bonna mbatumidde nnyo. Sali nkutumidde nnyo kale bandi bannange mulongo mukwano
nyonze buli tukuwulire wano banne ne tuwulira ekisa ne tuwulira ebizibu by'abantu ng'obikolako ne tuwulira abayina ennaku ng'obajjako amaziga. Banange Allah akusaas ne bannange nze simiina kumanya ne bambi nsinga kwebaza oyambye abantu onaazizaako abantu amaziga bangi obawadde essanyu ku mitima gyabwe Allah naawe akuwa essanyu ku mutima gwo byebyange ebyo Hanange ekikulu ebigambo ebimu ate mba njagala kaaba bukaabi naawe oŋŋambye ebigambo bingi nnyo naye neyanziza neyanzege baami neyanziza neyanze kale naawe tumirayo tugende. Ndi mulongo nze nakato Morini tumira abantu bonna benakawa banange webale nnyo emirimu gyokola gyonna webale kulajjanjaba abantu webale kutujja tulabako naffe bulijjo twagala kulabako tuwulira buwulizi naye tusanyusa okulabako banayina essanyu guno omwaka gonja gubalamu kuba nange ntumira abantu bannakawa bonna okusinga abakozi bannange Omulongo Kato bonna taata wange wuli Saalongo wuyawo Saalongo mutumiddeko bonna mbatumira abakozi bannange mbagaliza Christmas ennungi. Cyane munzikiriza tuveeyo nakawa naye nga akantu kano jakanguliramu obutunda katono. Ansaba okwongera okuuma obuyonjo okuuma distance okumanya nti corona gyali. Kati okabira kigwe kati gwokabira ki bwentyo mukwano gwange Allahumma amina. Nze saabagambye nti ngenda kuvaayo ne sukuma wiki gawaaliwa gawa nakugambye ntya nagambye nja kuvaayo ne nakati ne sukuma wiki kale banange mweraba kati ayongereyo mu katale ewalala ono ye sukuma wiki asooka Bamitani Kamuyulani English. This is ready dodo no and nakati nakastik and spinach. This is spinach. That one is sukuma wiki. Okay. Obikuta bana tugende tayongede mwana banange ati batuganye kujja ku masiki kale semberayo nzijeko masiki ondabe ondabye kale amina mwebale kukola nammwe kale dia banange national atakayikana kateleko haleda kwati obuze ku bantu jabubuze ku bantu nange nze kwagala nnyo ne kale mama kubanga wafunira omwana wange essomero yagenze ku senior yawe nakola ntya omwana wange wamufunira essomero okuva eri ku Storm High School kati agenze mu senior yako namwe mwebale kuweerera baana kubanga nange nadde nalirese basare naye naawe toba kufaayo naawe tewanditaddeyo mwana nozaali nojja nombumeredde nenga kankutuukeko okubona gyebaleko naye nkwagala nnyo naye leero tamwene nemeredde abaana nti covid ali mu kirasi ki senior 4 asigadde bamubanja sente mmeka tebana bakuregistaringa mpa ku basi eyo gye mbadde ntwala enakawa eyo erimu emitwalo 2 kale gino giri emitwalo 2 ogenda kwongerezaako 15 ndabirawa kubirawa
kale akakalulu kakola katya ako kakusiima byonkolera abaana bange babiri wabafunira amasomero omulala yamala kati ali kuwaaye kati omulala agenda kutula senior 4 mu mwaka guno webale nnyo munange byokola nsiimye webale nnyo webalire ddala naako oyongerezeeko najuna soko otumire ku bantu ntumira abantu banakoti y'amaka bonna ba mama Purity ba mama Mutechitintale ba Nandawula bona abawuliza Star FM n'omuntu waffe Omulongo Babirye Adiza mwe nambagaliza birungi bibere ne Christmas enungi obadde oli awo nga ntuuka mu katale nakawo munange nawe mbadde ndawe ngenda mu mbaga n'omudala ngusibye mbadde ngenda mu mbaga kagaali kange kako mbadde nvuga ngenda kanyambale ngende mu mbaga naye nga jona akude ku radio ngoga mojana kawa nenindirandirako naye sikulaba naye inshallah Katonda asobodde okukola ki nibagweta obwoki mu Runyankole obwoki buwomerera enjuki ze zibukola ogenda kutumira kale gwosembayo Mulongo tukwagala nnyo. I send greetings to my mom, my family and everyone. Mulongo, love you so much. Thanks for helping people and everyone there. But I want to see you. I want to do what? I wanted to see you. I come to the council, but I couldn't be able to see you. I'll be able to see people next week after elections, after COVID. Okay. Kale, nice time. Kale mukwano mwabale kola waji mama kale munange nange nsanyusa okubalaba singa nategadde nti ojja n'okola tegedde ng'ojja maama nenkuwandiikira kino kyaffe babiri kiki mukwano nga bw'omanya ebyamulongo eby'ekkooti y'amaka ako kabaddeko amakaffe ka babiri agambye nti abadde tamanyi nti ngenda kujja eno oba oliawo singa abadde yategedde yandibadde ambuulirako tuli kuleerwe tutambula tweyagala kawunga oye kawunga k'olwaleero kalimu ebintu bingi bw'okagoya bw'oti osangamu entengeeri ng'erya kasasiro bw'okagoya bw'oti osangamu nakati osangamu kedde osangamu obumonde buli kyenabye wano mu katale olwale banaye nga nsanyusa balaba banange mwebale kukola mwebale kwambala masiki mwebale keeping a distance mwebale keeping a distance kale omuwanguzi olwa singa sikola na singa onsitulamu kanesitule kale aliwo omuwanguzi olwaleero olwatu anedda tetugwa mu kifuba la covid jangu saidi wano eno ya bizinesi yo bambi woka weekoma mukama Katonda omukama mulungi ekiseera kyonna embeera gye tuyitamu nga tukola waliyo n'abatandika n'obutaasa leero nga batikula nsawo togenda kubeera waka akataasa keeyongereko olina kukeera ku makya n'ojja kuleerwe buli lunaku oba okoze oba tokoze eki naye bw'ogamba mbu leero akatale kabi n'otajja ewaka gye kanaalungiyira lwe kanaaba akalungi kanaamala kukubira ssimu nti kati ndi mulungi jangu mwebale kola bakazi mmwe mbadde mu katale nakawa gye nsoose naye abakyala baŋŋambye ffe twewaayo okuddugala ne tusiiwuuka webale nnyo omukyala badde mu nakati yenna webale nnyo kubanza kye nagambamu bwe tuba tutwala akasente kaffe mu banka oba ku masomero g'abaana
tewali we twawulira nti kano kavudde mu nakati kano kavudde mu kusiika mpuuta zonna zisigala ki kale omuwanguzi waffe olwatuuka olwatuuka nali ngalamidde ambulera nga ngitaddewo awo nga mpuliriza mulongo era gwolaba alaba yabasako okujja okunyumya kubanga ono tasobola kunyumya ndi wali ntudde ndaba mukyala kubuguumirira akalulu konze nedda ajja tya mbutuufu akalulu ako kanjawulo kiki nina okutegeera mbuguumirira mbuguumirira konze mbuke naye ate corona distance konze naye era nina osigala nga mbuwuliriza mmanye ki ekigenda mu maaso awo ayogera ebigambo tebikutuka tebivaamu anti konze tereza olulimi nina okutegeera ekigenda mu maaso nti ati munnange omwami ono mumulaba nti mulaba azze wano ansanze ndi ku leediyo nti entangawuzi za mmeka nti entangawuzi za ssente bwe ziti olwamaze okumubuuza entangawuzi nti naye oli ku leediyo nti ye akasimu eyo nga kaliko amubuuza akasimu koko oliko owuliriza leediyo ki nti munnange ndi ku sita nti oli ku sita nti munnange obadde okimanyi nti oli muwanguzi olunaku olwaleero maama enduulu nga tatukikkiriza wendi nembuguma konze kitasoboka naawe olimba omwami ng'atambula ava wano amusiibula tusigala sibitegeera bwe mubuuza jati naye nga ddala kituufu naye abadde nga kituufu awangudde tiwawulira otya mulongo nawulira essanyu kubanga ekifo era naganda waine embuuza oyo omukyalo ono abadde awo ne mubuuza naye nzaani mbadde gino emirimu gya mulongo bampa gya bbanja era ennyanya ezimu gyonna emirimu egimu nagivaako kuba sirina ki kapito era nabuuza oyo nzaani agenda okufuna kapito wange nzaani era naddayo eka nenkaba ne mbagamba omwana wange gwosinga okwagala mulongo ne mugamba naye mulongo enkya ngenda mumukyaza tufunye kapito kito kigamba mama nange ntwala ndabe ku muyongo njagala muyabeko ne mugamba nedda abaana tebabagala mu butale nembalekawo kati mama okedde bamanyi olw'omukaga sikola okedde ogendawa ne mugamba ngenda kukyaza muyongo mama ntwala ndabe muyongo nembuleka nga bukoze eki butudde naye mulongo sinne bakakutulo nga buli nakyusa bwenti ngamba mukama nzaani emirimu baginyima wano nga sirina ssente ne baginyima wano nenzirawo neŋŋamba abaana bano ngenda baliisa kinemagana naye mugume tujja kufuna lwe banampa mukama akumpeera omukisa mulongo mukama akumpeera oli mwana muto kunsi naye mukama akumpeera omukisa nze madde sikisuubira kwansina we naddukira nti gundi mpola era wegiba giganye nga tewali ampadde nga nzirayo eka nze mulongo taba kuba ggwe singa ne munsi siriimu naye nina mukwano gwange akolera awo buli lwebadde otuuka ng'ogenda kukola ne mugamba jjake ngenda kuwuliriza mulongo banzira munagawe oyagala nnyo mulongo ne mugamba nze obulamu obwange butambulira ku mukyalo oyo singa siriiwo naye buli kyayogera ŋŋumirako oyo mulongo mukama akumpeera omukisa mukozi kale mweyongera eri distance nebikuleko maaso kulaba maaso gokka tweyongera eri nga temuninaanye nnyo ono agambye nti tamulabangako tojjayo simukuba bifaananyi laba nno toleeta simu laba nno oli kale jangu okuba tweyongera katono eri kubira wali kale kubira wali kale kati ndowooza ondabye tweyongere neyanzege kale kuba ekifaananyi mpozinge omaze simu nga tekuba
egenda kubadde mala kwetegeka nnyo omaze ate gwakuba gwapozinga kale bannange ako kemba bikuliddeko kamala essanyu jjerere essanyu pitirivu mbebaza abantu mwenna abalaba programu zange ku Star TV nenebaza abantu mwenna abalaba programu zange ku YouTube nenebaza abantu aberekereza ne mugula amanda banange mwebale kunjagala nkimanyi nange munjagala nansonga nkimanyi nange munjagala lwa nsonga naye ate nange nkyebaliza Mukama kubanga okwagala tebakukaka omuntu yasalawo n'agamba ono mwagala oba ono sikola ki musamba bakubiriza tubeere bakyala bakozi tukole mu mbeera yonna ebino ebitu bye tuyitamu olwaleero bye tulinyumya naffe nga tuwangudde bwe tutayite mu bizibu tunaanyumya ki tobeerawo n'ogwa mu ssuubi n'ogamba nze nakoma lwaki weerimitinga lwaki weegamba mbuno okomye nolwekyo nsaba otegeere nti waliyo obulamu obulala Omukama gy'ali ayanukula essaala zaffe Mikel nsaba ku bbaasi eyo nsobole okugiwa omukyalo ono mwanguzi waffe jangu okubire Kalulu Mukama akumpera omukisa mulongo negwe toka bajati toka Mukama bukubi Kalulu ako kaki ajati ako basumulula nte ya mzee Kalimu ako wama mukubire mwa Kalulu naye akajati kabadde ka kibbi kale nyina abakyala abansanyukidde wano nga nzija ono ye nnamba emu n'omukyala nedda awuli n'omukyala oyo abo bensobodde okuwaayo olwaleero n'abalala ndibawo olulala kale kantwale entangawuzi ngende nga yawampa luli kale otumira abantu bobagaliza Christmas ennungi ntumira muganda wange Masitula ali Bujigijjo Bujigijjo kulwe Kachiri nentumira muwala wange akwagala nnyo era ku program tavaako Waluda Nakirunda nentumira abazzukulu bonna ne bajja bange bonna n'omwami waffe nenazaala wange omubwati Hajati onzija kumulamwa ontabula oyogedde ekintu ekitogerekeka mukyala bajja bwe mufumba awamu oba bajja bwe mwafumbirwa awamu bonna abali ew'omwami Abudu Muzaffaru kyogamba obagala nnyo mujange simuyeekera kwanga bonna bansangawo ate weetuli kwanga nze mmange ne kitange bafumba bana ate abala bye batukuza awo nteekawo salute omwami yani mwami Abudu Muzaffaru webale kuuma bakyala bo mubeere bulungi kale mikwano